Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula Wano mu program Tambula n'okumanya ku MRU TV tukuleetedde akabuga Lukaya nga kasangibwa mu disitulikiti y'e Kalungu mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu era nga kasangibwa ku njegoyego z'oluguudo lwa Kampala Masaka Highway. Lukaya emanyikiddwa ng'akabuga k'ebyobusuubuzi mu disitulikiti y'e Kalungu yonna. Ebyobusuubuzi mu kabuga kano byatandikibwawo Abayindi mu mwaka gwa 2000 era nga bano baakola kyamaanyi nnyo mu kutumbula ebyenkulaakulana omwali okuzimba amalwaliro, lodges, hotels, ebyuma by'emmwanyi ssaako n'ebyakasooli. Olw'enkulaakulana eno kyaleetera abatambuze wamu n'abasuubuzi okuva mu bitundu eby'enjawulo okuva e Tanzania naddala abavuzi ba trailer okutuukiranga mu kabuga kano ssaako n'okkawummuliramu. Kino kyaleetera omuwendo gw'akawuka ka Mukenenya okweyongera mu bannalukaya olw'abakyala abeetundanga ku bavuzi ba trailer ssaako n'abasuubuzi nga tebamaze kwekebeza. Kino kyawaliriza gavumenti ya Uganda nga eyita mu kitongole kyayo ekya AIDS Health Care Foundation okubateerawo eddwaliro lya Uganda Cares ssaako n'eddagala lya ARVs mu mwaka gwa 2012 okusobola okutaasa abo abaali bakwatiddwa akawuka kano omwali n'abaana abato abaali wansi w'emyaka 15. Nze naziwa Mariam nga mirembeke yange abaziizi nga neemundayo wano kati nje muzanyifu kubanjulira. My name is Faith Sasha and I'm at the university. I started taking drugs when I was in P4 around 2000 and I've so far been on drugs for around 20 years. I'm so happy that I'm standing here today and would like to thank Uganda Cares for the support, the encouragement and everything they've done for us, the peer groups, and I believe that I'm going to be a strong woman and I'm going to be a great lady. And then I'd also like to thank the partners of Uganda Cares for everything they've done for us. We are really grateful for your support. Akabuga kano kamanyikiddwa ng'akafo akatundibwamu ennyama enjokye, enkoko ssaako ne gonja. Nga oggyeko okwokya ennyama, bannalukaya beenyigira mu mirimu emirala egy'enjawulo okuli obulimi bw'emmwanyi ssaako n'omuceere mu kitundu kya Lwera. Lukaya erina obuzinga obw'enjawulo okuli Bulingo, Kalangala, Kamuwunga ssaako ne Mitondo era ng'abantu abawangaalira mu buzinga buno bakola omulimu gwa buvubi ssaako n'okutunda ebyennyanja mu butale obw'enjawulo obusangibwa mu Lukaya okuli Black Tea. Amasomero mangi gazimbiddwa mu kitundu ky'e Lukaya okusobola okutumbula ebyenjigiriza omuli aga gavumenti kw'ossa n'ogw'obwannannyini. Lukaya ezze efugibwa abakulembeze ab'enjawulo ku mutendera gw'obwammeeya wabula mu kalulu ka 2026 bannalukaya basse obwesigwa ku musajja mukulu Gerard Sengendo okubakulembera mu kitundu kino.